الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أكرم المحمود وأعظم ما في الوجود محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. abatulaba ku lutende gaggadde Labbaika Islam Media tukomyewo nate omusomo gwaffe gwe tuzze nga tutambula ffenna omusomo gwaffe okuvvuunula n'okunnyonnyola amakulu g'ekitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an bwe yayogera mu aya emu yagamba nti kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ekitabo kino Allah akisiza gye muli mubarakun nga kyamukisa liyadabbaru, wabula nga tewali nsonga yonna lwaki kisse, wabula musobole okulaba nti mufumiitiriza ku mateeka gaakyo. Afala yatadabbaruna alquran, abange mu Qur'an temugirowoozaako ne mugifumiitirizaako olufumiitirizo olw'ewala ebintu oyinza kulaba nti obituukako okuggyako ng'otuddeko wansi n'otegeera bigambo ki Allah bye yali ategeeza mu kugambo ng'ayogera mu Qur'an. Yategeeza ki amakulu g'ebigambo bye Allah subhanahu wa ta'ala gayogera mu Qur'an. Ntambula ne muganda wange omusomesa waffe mukwano gwaffe Sheikh Quraish nga abantu bwe twali nabo mujjukira nti twannyonnyola ntandikira ddala ku lwaki kikulu nnyo okutegeera amakulu ga Qur'an episodes zaffe ezasooka. Bwe twamala ntambula ffenna ne tusoma suratu al-Fatiha. Mukadde wange Sheikh Quraish nsaba obuuze ku bantu baffe inshallah tutambule tugende mu maaso ssebo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Balamusiza ku mukutu gwaffe ogwa Labbaika Islam Media era nimbasuubiza nti tujja kussa mukono okubanga tubatuusaako ebyo omulimu gwe twetikka nga tetwagwetikka wabula twagutikibwa. Ekitiibwa Allah gwe mulimu gwe yatukwasa ng'abatonde okubanga tubatuusaako ebyo bye twayiga ebitonotono ku ddiini yaffe naffe tubatuuseeko kubanga mulimu gwaffe. So Allah tabaraka wa ta'ala atuweemu empeera ate nammwe abawa obusobozi obubanga muwuliriza bye tusomesa era mubikolereko. Alhamdulillah Sheikh, tweyanziza ssebo era tukusaba ssebo bwe tukuyitanga mukama wange okomengawo olubeerera. Inshallah. Abantu bano bwe tuze tutambula nabo abatugoberera ssebo twasoma essuura esookerako ddala mu Qur'an, Sura al-Fatiha, era nzijukira nti ssebo bajjukira bulungi twagitambulira ddala mpaka okutuusa okugimalako. Allah wagamba nti ghayri al-maghdubi alayhim wala ddaalliin. Amin. Sheikh, mbadde nsaba nate olwaleero nga bwe twajja tutambula mpola tutambule ne Qur'an eno nga bwegenda inshallah. Tutandike essuura ate ey'okubiri mu Qur'an, suratu al-Baqara. Mashaallah. Naam Sheikh. Awalan bismillahir rahmanir rahim. Naam Sheikh. Nga bwe enkola bwe tubanga tusazeewo tugende bwe tutyo suratu al-Baqara ebitonotono ebigikwatako. Naam Sheikh. Essula ey'okubiri mu sura ya Qur'an al-Karim. Tukimanyi bulungi al-Qur'an al-Karim mukawwanu min 114 suwar. Qur'an al-Karim ikolebwa oba yapangibwa mu ssuula ziri 14 ezo ng'etandika ya suratu al-Fatiha ne kuddako suratu al-Baqara ate ne tusembyeyo suratu an-Nas. Eyo Qur'an zissuula zeekola ki? Zeerina. Ekawanibwa era mu 30 ajza juzu 30. Juzu esookera ddala era juzu Alif Lam Mim yesookera ddala ne wasembayo juzu ya Amma yatasaaluna oba emuli suratu Naba. Naam, bweti Qur'an ebyo bitonotono ebigikwatako al-Qur'an ng'okutwalira awamu. Amma suratu al-Baqara nga bwe tugamba nti yakubiri erina aya 286 nga bwe tukimanyi nga aya ezo zitandika n'ekigambo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Alif Lam Mim min al-huruf al-muqatta'a zezimu ku nyukuta enkutule kuba alifu nyukuta, lam nyukuta, wa mim nyukuta. Naam Sheikh. Era nga Allah jalla wa ala yamanyi kyeyagenderera mu nyukuta ezo. Bangi bawulaba banyiikira okututegeeza amakulu agali mu nyukuta ezo, lakini ekituufu
nti owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam teyatubuulira kiki makulu kigali mu nnyukuta ezo alifu nnyukuta ne laamu nnyukuta ne mimu nnyukuta ebyo nange ekigendererwamu kyeki nti Qur'ani yiye eri mu Luwarabu. Abawarabu beesanzeewo ku mulembe gwabwe, ku mulembe ogwo be baali Abawarabu abakyasinza okwogera Oluwarabu. Tewajja kujjayo Bawarabu balala nga boogera Oluwarabu ng'olwayogerwa ku mulembe ogwo. Ate era tewaaliyo Bawarabu balala bayogerako ku Luwarabu ng'abaaliwo ku mulembe ogwo baali balwogera. Idhan Abawarabu abaaliwo mu kaseera ko be baali bakyasinza okumanya Oluwarabu. Allah fatahaddahum, Allah tabaraka wa taala n'abachallenginga ng'abagamba kati be mbanga mumanyi nnyo mutuvuunulya amakulu g'ennyukuta ziri mu Luwarabu alif lam mim, makulu getegeeza ekitegeeza nti nno lakinnahum ajazu, tebasobola kubanga batuleetera amakulu agali muki nekisigala nga kyama ekiri wakati wa Allah tabaraka wa taala ye nga ye n'ekitabo kye yamanyi kiki yagendera mu nnyukuta ezo. Mulimu nezisingawo okuba empanvu nga kaaf ha ya ain sad, nnyukuta mpanvu naye amakulu kyaga zirimu Allahu a'lamu bi muradi. Allah tabaraka wa taala alif lam mim sad, Allah yamanya amakulu agabirimu. Teriyo alimu ajja kuvaayo akugambe nti amakulu agali mu nnyukuta ezo ge gano. Waliwo abanyiikira, lakinna sahih ekituufu kwe kuba nti amakulu agali mu nnyukuta ezo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagakola ki yagamanyi. Eyo nno ye aya esooka mu suratul Bakara. Aya esembayo mu suratul Bakara aya ega nti amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuna kullun amana billah ila akhiri al-aya. Eyo aya esemberayo ddala era nga aya yesembayo eriko kyetuyinza okugamba nti omusiraamu yalibadde ateekeddwa okukitegeera. Ye aya nabbi owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagamba nti omuntu yenna singa agisoma obudde obw'ekiro kafata aya ezo bbiri amana rasulu paka nga zezikoma singa ngo lillahi ma fi samawati wa fil naye okutandikira ku amana rasulu aya ziri bbiri ezisembayo. Nabbi sallallahu yagamba nti singa nga omuntu azisoma fi lailatihi mu kiro kye kafata zimumalira byonna we yalireesa azikaari zonna azikaari ze yalireesa obudde obwekawungizi ne byonna bye zikola asomeyo aya mmeka agamba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آية زبير النبي صلى الله عليه وسلم قال تسينغو منتو azisoma mu budde obw'ekiro ng'obudde buwungedde kafata zimumalira. Ekitegeeza ki nti z'amaanyi za makulu nnyo ery'omusiraamu zisangibwa mu sura ki mu suratul Bakara ziri bbiri zokka zimala byonna azikali zewalirese zonna ezekawugizi bikibi osomamu mmeka naam sheikh olaba omuntu agenda ava mbulire agenda mbulire okwebaka amasimu gajja n'abeera ku simu okumala essaawa endala bbiri naye aya bbiri nezemulemu okusoma zitwalana tezitwala wadde eddakiika emu tewera oli azisomye bulungi amanyi okubisoma ogwe tugamba nti nno yatatata asoma bwawejjesa asoma bwawugirako oyo asobola ozisomera kale mu ddakiika emu n'ekitundu ddakiika emu kubanga nasufu safa kitundu kya lupapula ekitegeeza nti zisomerwa mu ddakiika emu n'ekitundu kwegayaza. Naye okumanya si nnyangu wallahi omuntu ojjogezeseeko yagala ozisoma nga oli kuwulira olabe otutuliza okukulumba okuva mu buli sayidi noziremu. Idhan kyalibadde kirungi omuntu azisome obudde nga bwakawungiira asobole okuba nga yeetegeka nti bw'abanga ayingidde mu kitanda aba tafuna buzibu bwonna. Mulimu mu suratul Bakara muli ayatul kursi mulina ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum أعظم آية في القرآن كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلز وجه أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقام الصحابة ومن الصحابة أنت أتدري
ما هي أي آية أعظم في القرآن وما هي آية شيء شاسين كوبي يا ماني أعظم شيء تسمو كوبي شنين يا ماني نبي نمغت الله ورسوله أعلم نمغت الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي آية شاسين كوبي يا ماني من القرآن هي آية بديت آية الكرسي إساني مسولاتي سورة البقرة سورة البقرة mwemuli Allah tabaraka wa taala mwatunyumiriza kubiwaye bisatu ebisangibwa ku mugongo gw'enseno ebiwaye bisatu ebisangibwa ku mugongo gw'enseno kusangibwako abakkiriza abannamaddala ne kusangibwako abannanfuusi abannamaddala ne kusangibwako abakafiri abannamaddala ku mugongo gw'enseno abakkiriza abannamaddala kusaidi eno ne wasangibwa abakafiri abaki ne wabawo akitengejja bali wakati awo bibannanfuusi. Naam, eyo ye suratul Bakara. Suratul Bakara yemu ku sura ezisinga okuba enkulu. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu bigambo bye bifunze yatugamba sura ngaba kama jaa fi sahih Muslim yagamba nti nno inal bayta allati tuqra'u fihi suratul Bakara yanfiru minhu ash-shaytan. Enyumba yonna musomerwa suratul Bakara ye shaytan teyingiramu. Wano nno mpa abakkiriza amagezi. Olaba waliwo obuzibuzibu bw'olina wakaawo embeera teteredde bulungi nnyo kifuule kya rutiini tewali maze ennaku ziwera 3 illa ng'osobodde okusomera mu nnyumba yo suratul Bakara. Suratul Bakara gituulo gisome nagigezesaako nkigezesezzaako emirundi. Suratul Bakara nkakasa nti esomerwa mu ssaawa emu n'ogimala. Bw'obanga weewadde obudde nti okuva ku ssaawa 12 oluvannyuma ku ssaawa 12 n'ekitundu oluvannyuma lw'okusala salatu subuhi zijja kgenda okuwera essaawa emu n'ekitundu ojja kuba omazeeko okusoma ku suratul Bakara. Ekyo nno ng'ogisomedde mu nnyumba yo ku peesi yo genda osomere mu nnyumba yo ng'osoma mpola mpola mu ssaawa emu ojja kuba omazeeko suratul Bakara. Kiki nabbi akugambye nti shayitaani tebangalira mu nnyumba muli suratul Bakara. Ekitegeeza nti buli lwobanga olabanga waliwo embeera aswa tolinda n'ekyo tolina kulinda kulambira nti teteridde mu nnyumba olyoka osome suratul Bakara. Gifuule ng'eddagala nga bw'ojja n'oga nti kamansemanseeko mu nnyumba muno njemu ku biyenje mansamansamu suratul. Sigambye nti osomere mu mazzi gambe naye ekyo si kibi ogisomera mu mazzi naye kyesinga okuba ekyebbeeyi soma suratul Bakara mu nnyumba yo nga tudde bulungi nnyo mu ddiiro lyo. Ekyalibadde ekyebbeeyi gezaako n'okulaba ng'abantu bo mu nnyumba weebali bagiwulire ng'ogisoma. Naddala Allah jalla waala gwawa kishansi n'azukwako ekiro gira ssaawa nga 10 gitandika ogisoma zigenda okubeera 11 ng'ogimaze abantu bo nga mwebali mu nnyumba abalimu mashayatini abalimu embeera ezitali nnungi nga bibafumamu. Naam, idhan ebyo bye bitonotono byenyinza okuba nga ŋŋamba abantu ku bikwatagana ne suratul Bakara. Mpozi n'ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukakasa n'atuga nti suratul Bakara eddogo terigisobola. Eddogo terigisobola. Kati banzirukidde wagundi abo bonna tebalina nsonga lwaki bagenda baddukire gye baddukira olw'ensonga Allah tabaraka wa ta'ala yabakwasa ekibbeeyi nga suratul Bakara. Bw'olaba omuntu yenna ng'alinamu obuzibu bwonna buzibu mu bya shayatini buzibu mu byenfuna buzibu mu makaago kwata suratul Bakara yiyo Allah jalla wala yagikuwa tandika kutuula wansi osome. Naam, natenda genda suratul Bakara yennyini okugambye Sheikh wange nti omuntu amaka suratul Bakara mwesomewa amaka shetani tasobola kuyingiramu wadde tereeva ate nga tukimanya ebikireeta ebizibu mu maka g'abantu bonna shayatini butereeva. Abantu baffe suratul Bakara yenkana abantu baffe Qur'ani yaabwe ntono nnyo mu maka gaffe. Allah alhamdulillah tubebaza okusoma Qur'ani naye tebagisomera waka butereeva. Ku mirimu gyabwe alhamdulillah basomerayo Qur'ani oba bamanyita bwesomera Qur'ani ku mulimu baraka zikola ki zijja kujja naye ate wake gye babeera seka tebasoma Qur'ani abamu sene n'ozikuŋŋanya n'ozitwala ewaka omukazi waka n'adduka n'agenda abamuseeka era nze nnyina gwe mmanyiiko era ne Kristo baginyumyako nnyo nti bagenza okutuuka mu maka ge okunoonyako misahafu nga giriko eki enfuufu naye ng'ate musajja musomi wa Qur'ani ng'ate nga mumanyi agisoma nnyo Qur'ani naye kwano bagisomedde mu bifo. Naam, tabarakallahu fik bagisomye naye kati katiseeke waka. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatugamba inna albayta allati tuqra'u fihi alquran mazima ennyumba omusomebwa Qur'an
ennyumba esomebwamu Qur'an n'ennyumba omutasomebwa Qur'an ebyanga ennyumba erimu ennamu esulwamu abantu n'ennyumba ey'ekifulukwa. Ennyumba omusomebwa Qur'an ebanga ennyumba esulwamu abantu, ate ennyumba omutasomebwa Qur'an kibanga ekifulukwa. Era nabbi yatugamba nti la taj'alu buyutakum qubura, ennyumba zammwe temuzifuula entaana. Allah mu mbeera ki tetusaliramu tetusomeramu Qur'an. Eba efuuse nga walabira ddala entaana ziri ze baziikamu abantu bw'oziyitayo nga teriyasomerayo Qur'an. Muganda wange tofuula ennyumba yo ng'entaana, ate tofuula ennyumba yo ng'ekifulukwa. Ekifulukwa oba okimanyi seeka? Ennyumba yasengukwa bakireka ekyo kifulukwa, kyekifaananyi ky'ennyumba eziri ku nsi nga tebasomeramu Qur'an. Zo zimalayika bwe ziba zitunula wansi zirengera bifulukwa. Kati ebalengerayo akayumba kamu kali sayidizi eri, miskini oluusi kali mu kyalo kattaka, naye mulimu omusajja oba omukyala asoma Qur'an kekaaka nga naffe betulengera ku ggulu emmunye eziri waggulu nga zaaka butereevu. Naye oyinza okulengera emwani naddala budde nga waliyo ekitangala, nabo be batulengera ku duniya. Nti singa awantu wasangibwa nga tewasomerwa Qur'an, ennyumba tesomerwamu Qur'an, be batu bebalaba eyo yokka gye balaba tesomerwamu Qur'an tebagira bakifulukwa. Kyabbeeyi wano ndo tufunawo kyakuyiga ki kyalibadde kyabbeeyi omusiraamu okuba nti atendeka mukyala we okubanga amanya Qur'an, atagimanya agenda agikoleki. Alhamdulillah wasajja barakallahu fikum abamu bogedde ku tubebaza basoma Qur'an n'abakyala bakisoma Qur'an ekufumba tubebaza naye abafumba abayeeyo oba oyawo nti osobola okunoonyako lwe bali basomerayo Qur'an bonna babiri nga tewaliiwo. Wallahi teri kyabbeeyi muntu kyayinza kuwa munne oba omufumbo kyayinza kuwa munne nga kumuyigiriza Qur'an. Beerawo byonna bimutendeko byakukoledde mu bulamu, byonna bimutendeko omusajja byakukoledde, naye baba nga takuyigirizanga Qur'an talina kyeyali akuwadde. Naam, kituufu. Omwami yakugulira pajeroho girina tomanyi Qur'an tagikuyigirizanga mukodo talina kyeyali akuwadde. Omwami yakugulira ennyumba n'ogizimba nene yonna golofa ebyansa tomanyi Qur'an tagikuyigirizanga mukodo muzibu talina kyali akuwadde ku dunia ko, talina kakuvaako. Omusajja yenna nga takuyigirizanga Qur'an aba takwagala, aba akwagala ati. Fuba nnyo olabe nga mukazi wo mu byasooka okutegeera n'okuyiga amanyi Qur'an, kubanga oba omwagaliza bino wammanga, oba omwagaliza eddunia yawangale bulungi. Munaye abantu balowooza nti okuwangala obulungi okubeerawo nga wenna weeta gyogenda n'ogendako out n'ogendako kino n'osula mu patron anete si kwe kuwangala tutayinza okulungi, si bwe tuyita obulamu, si bulamu. Obulamu obulungi ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub, kukutendereza Allah ku Qur'ani emitima kwe gitebengera. Seeka abantu babeera ku mbalaza z'ennyanja eyo wabbali g'ennyanja, abantu babeera gye babeereyo mu mayumba gaabwe ag'ebbeeyi, okusembelanga ebirowoozo bibatta. Ne mubalaba wano nga bayingidde mukwano mumulowooza balimu, naye wallahi nga buli omu ali mu nsi ye ebirowoozo bibatta. Sikulabye abasajja bali bubi, ate nga kituufu yali tamulabye, ebirowoozo bimusazeeko, ali mu nsi ayagala okufuna obulamu obulungi. Bigaddi nadhari, nga tetutunuulidde wenkana ki mu bya ssente, tetutunuulidde ofaanana otya, tetutunuulidde owangalira mu mbeera ki, naye bw'oba oyagala okuba obulungi fa alayka bilquran, weekwate Quran. Omuntu bw'akwata Quran, uqsim billahi alladhi rafa'a as-samawati wal ard, Allah mutereereza embeera ze ye wakati we n'obutima bwe. So eyo nneyo Quran oba suratul Baqara, nga ne Quran ne suratul Baqara mwekola ki mweri etandika etya suratul Baqara. Olwayo tugenda kulabayo katono biidhnillahi ta'ala mu budakiika bwe tulina. Obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yali atandika Quran etugambye gitandika n'ennyukuta al-muqatta, enkutule zigamba zitya nti alif
lam mim. Allahu a'lamu bi muradi. Allah yamanyi byagendera mu nnyukuta ezo. Naye yazzaako n'agamba nti dhalika alkitab, bannange ekitabo ekyo Qur'ani, la rayba fihi. Mazima ekitabo ekyo Qur'ani kyemulabaawo kyemulina, la rayba fihi, tekiri mu kubuusa. Arrayb kwe kubanga ashak, yani okubuusabuusa mu kintu. Mwalibanga yani mulimu ebiti ekonagana. Wallahi walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah yatuchallenging anaga nti afala yatadabbaruna alquran, tebasobola kutuula wansi ne bafuna kadde ne bafumintiriza ne batandika okugerageranya. Era Qur'ani eno bagiwadde bangi. Bannaddiini abatali basiraamu bagezezzaako okukola omulimu ne bawa abagezi baabwe bagezeeko gizuulamu ensobi, naye abo bonna kati basiraamu. Be baawa okuzuula ensobi basiraamu. Lwaki? Nti olw'ensonga omuntu oba n'ozuula ensobi mu kintu, olina okuwaayo okuteekayo obwongo n'okuwa obudde n'okisoma kiyingira ennyo munde. Onoonya nsobi ate bw'ofumintiriza ogamba kakati tekikujjako kukiyiga. Era nga bw'ofumintiriza naye aya eno kati singa ngigeraageranya neeno n'aziteekawo zonna aya kakaaga, n'atandika okunoonya abaffe eriwo ekwatagana ne agenda okulaba nga temuli nsobi n'egi, n'agamba kintu tekisobola kuba nga kitabo kya muntu. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, teri muntu wansi wa njuba awandiika mu kitabo, awandiika bintu bisukka mpapula 5 ez'omukono 1 2 3 4 5 illa nga mubaamu ensobi. Muteekeddwa okubaamu ensobi kuba muntu. Ekyo kyekiraga obuntu, kyekiraga nti muntu alina okusobya. Kabatuule abagezi bonna mu ggwanga bawandiike kuba constitution yaffe ya Uganda nsuubira enkana bweti sekiri bweti waliwo erimu amateeka agatwala system nga constitution yo yennyini ng'ogyeko shara ashuruhu yo nga yo constitution bweti. Naye yeyo constitution yeyo tula wansi otandika owulira ebituli ebigirimu ojja kakasa ebituli ennongoseza ne zifuuka ennongoseza ne zifuuka ennongoseza. Naye nga bagikola baali basiru nedda, ate teyali omu. Baatuula wansi ne bafumintira ne bajja abagezi ne babajja n'olwali wakyavaayo ennongosereza. Kyavaayo ennongosereza. Ennongosereza kitegeeza ki? Nti ensobi zijjudde omwo. Katuggyemu eno yali nsobi. Ekibuuzo kiyinza okujja omunaabuuza nti bwe kibanga Qur'ani, ekibanga abantu bakyukakyuka kubanga abantu bakulaakulana. Ewaali wazimbiddwa obusiisira kati wazimbawo kalina. Ewaali esaawe wano nawali ensuku kati waliwo zino mayumba gano ag'ebbeeyi. Zaali enguudo za ttaka kati waliwo ki? Abantu bakulaakulana. Ekiba nti kiri bwe kityo nti al insanu kainun yatatawwar, omuntu akulaakulana developing. Lwaki Qur'ani yo tekola ki? Tekyusibwamu negenda neki newakaba n'omulembe. Ansa nnyangu nnyo okugifudda muganda wange. Ekireetera okuba nti Qur'ani tekyuka olw'ensonga yava Qur'ani eno yava wannannyini kutonda muntu. Ayatonda omuntu yatuwa kyetwaliisenga endagiriro eteekeddwa okutambulirako obulamu bw'omuntu, ng'ate omuntu ono wadde nga byonna ebimwetoolodde ebiri ebbali bikyuka, ye asigala yeye. Tetusobola kugamba nti abantu abaliwo ku mulembe gwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama baalina amaaso 4, ffe tulina 2. Tukulaakulana. Ffenna tulina ameka? Baali banyiiga? Naffe tukola ki? Baasanyukanga? Ffe tusanyuka? Baawasanga? Naffe tuwasa? Ekitegeeza ffe tusigalawo omuntu aliwo leero, ye omuntu yaliwo yaliwo mukaddimu. Ekitegeeza nti akatabo akalino sisitemu erina omutambulira endagiriro erina okulagirira butya bwatambuza obulamu bwe, eteekeddwa okusigala ng'eri ki? Walillahi almathalu alaala. Ekifaananyi kyensembyeyo mukadde wange, omusajja yakola zibenzi. Omusajja yakola zibenzi. Singa amala n'aga nti bisimillah kati kafulumye benzi omwaka
224 benzi zino zefulumiza emyaka omwaka 224 nezifulumirako akatabo akalagirira butya bw'olina ogikozesa n'atandika okubanga mu factory ajjayo mpolampola benzi za mwaka guki naye nga azifulumiza mu myaka egy'enjawulo 224 najjayo n'agifulumya 225 226 227 naye nga afulumya 224 ono gwe yakoze ki gwe yakoledde aliwo akatabo kakyuka olw'okuba afulumiza mu myaka gyanjawulo kasigala ke kaki newankubadde emyaka zijje gikyuka nakatabo kasigala ke kaki olw'ensonga modo tekoze eki tekyuse tuba tukkiriziganyiza nti modo yaffe ng'abantu tekyukanga teri nsonga lwaki akatabo esisitimu etulaga bwe tulina okutambuza obulamu ekyuka mukadde wange alhamdulillah tugatagya wano kugundi eno nali nsoma mu tafsiri omu mu ulumul Qur'an nabagamba nti Allah okwete dhalika abalugha mutugamba boba olaza ku kintu ekiri okumpi ogamba hadha naye dhalika ekiri wala ishara lilbaid Allah yayagala kulaga bwa waggulu w'amakulu ga Qur'an wallahi nti ekyo nno kyemulaba ekyo ekirina hurufu ziri alif lam mim ekitabo kyemulaba ekiri ekyo tekiri mu kukola kye abange mukitunuulire nga mumanya nti tekiri ku level yammwe ngoli banagga nti kitunule naye manya tekiri ku ki sirivoyo laba kirabe kirabula gikirika kisome funamu kikuyambe kikolereko bw'oba okikolerako nga bwe kiri endagiro bweri gyonotuuka gwamanyiyo fala yadhillu owulidde fala yadhillu tajja kubula ekyo kimu ate wala yashqa tajja kubonaabona gwe jasi goberera Qur'ani tambuliza bulamu bwo ku Qur'ani nga bwegamba ojja kufuna essanyu nga Allah jalla waala yakusuubiza mu Qur'ani ebitonotono byetuyinza okukwata kwa Qur'ani tutandise ne aya gye tuliko eyokubiri dhalika alkitab la rayba fihi ekitabo ekyo Qur'ani la rayba fihi tekiri mukola ki naye tumaliriza hudan liman liljami' la lilmuttaqin kirungamya naye ate bekirungamya si duniya yonna abantu bali ku duniya abo bokka batya Allah tabaraka wa taala ekitegeeza nti bwobanga toyingiddemu batya Allah tabaraka wa taala chansi y'okuluŋŋama ne Qur'ani esobola okuyitako tekitegeeza nti kyekirimu buluŋŋama wa innama gwe kennyini sisitimu teri bagisalako tolina netiwaaka okutya Allah ye netiwaaka ekuyunga ku buluŋŋamu bwati naam mawlana esibu insha Allah ogeza neregera ekigambo nti bw'obutaba bukkiriza butereevu togenda kuluŋŋama na kuluŋŋamu bwa Qur'ani butereevu kuba bw'okwata seeka abakyajinga musimu n'okwata soketi ng'erina amasannyalaze osigaza ekintu kiri ekyo kufuna mugenda kukyajinga kufuna kyaja giteekemu connecting eki okyajingi kati seeka wange bwe mba sirina kyaja siyinza kufuna butereevu bwe bukkiriza obukkiriza abo yechaja ye network ekuyunga ku masanyalaze ga Qur'an bulungamu bwa Qur'an tewali kutya Allah tewali kitegeeza omuntu asobola okubeera naye tekitegeeza nti tegaliiwo tekitegeeza nti tebuliiwo buwe buli naye gwe kennyini toli connected obulunga era bwe tutambula nabo mu dduniya obulunga wali Qur'ani wetesomera bagivunudde bashekhe nkata rahimahullah Allah musaasire wa yarda anhu n'amashekhe ab'enjawulo bavunudde waliwo ayinza okuga nti simanyi Qur'ani mu Luganda kyonna kyogyetaagamu teri gwe bagigaana so ekiri bameka bagiwuliriza bameka bagikiririzaamu idhan tebaagala kugenda wali netiwaka kuyimirirawo tegerekesa tebaagala kukola ki kugenda wali netiwaka naye nga yo netiwaka weeri butereevu naye baganye okukola ki okugenda okukolektingi saba Allah jalla wa ala tunywereze ku bulungamu ate tubeere ku bulungamu obwo bwennyini bwayagala abo tuttireko era tuteeke mu baddu ababeera nga bakola ebyo byayagala bamusisinkane nga musiimuku alhamdulillah
bakadde baffe oyadde Sheikh Quraish mu programu yaffe y'okunnyonnyola amakulu ga Quran mu tafsiri batambula bwe tutyo mpolampola. Nzikiriza nkusabe otweyungeko lubeerera. Genda ku YouTube yaffe, genda ku TikTok yaffe, genda ku Facebook. Alhamdulillah gyeri emisomo gino ginoonyeeko. Bw'oba tutandikira Suratul Baqara tugenda ku Suratul Fatiha gyotandikirako ddala ojje ng'ogoberera amakulu gana ga Quran ojja kusatuka obulamu bwo. Tutunga n'okutegeeza nti baganda baffe abalabbaika Travels ku Cham Towers weebali jangu obukinga olugendo lwo okugenda e Makka, olugendo mu kutambula ogenda olambula ebibuga eby'emikisa, ebibuga eby'emizizo. Jangu tambule ffenna, jangu tuwangale ffenna. Aba Ainu Shamsi twalayo omwana wo agenda asome yenyongere Vitas Searchers gyebali genda obeere ng'obeeyungako obulamu bujja kukyukakyuka. Badde yiga Sulay Saali ne mukadde waffe Sheikh Quraish. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi